Olunaku lw'eggulo akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama yeegasse ku ggye lya UPDF n'alabula abeesunze okukuuma akalulu kaabwe nga bamaze okulonda bwe yabategeezezza nti tebakigeza. Ebigambo bino oyinza okugamba nti byasiikudde emmeme yakwatidde ekibiina ki Nuupu Bendera ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu era olwaleero nga tannasimbula kugenda Kayunga gy'akoledde kakuyegewe mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ayanukudde Byabakama n'ategeeza nti bannayuganda balina eddembe lyabwe okuuma akalulu kaabwe. Etteeka erifuga okulonda president gye bayita Presidential Elections Act likitaanya lunye mu kanyomero mu section eya 3 mu subsection eyokuna. Ono ategeezezza nti okusinziira ku ssemateeka abantu nga bamaze okulonda baliko obuwanvu bwe balina okubaamu nga bakuuma akalulu kaabwe. Liragira nti abantu abamaze okulonda baddembe okuyimirira mita 2 okuva ku meeza erondebwako. Ono akaatidde bannayuganda obutatiisibwatiisibwa wabula basigale ku mazima era bakuuma akalulu kaabwe nga bamaze okukalonda. Temuwuliriza bintu by'Abakama, temuwuliriza bintu bya Nalweyiso oba byaddamulira. Abo bonna bakolera babbi ba bululu. Abo babagamba muveeyo be baagala okubba akalulu kammwe. Tewali musango gw'obozizza, teri tteeka ly'oba omenye okubeerawo n'olaba akaluluko nga tekabbibwa. Agambye nti kino kyoleka lwatu nti akakiiko k'ebyokulonda kamaze dda okulonda oludda. Ekintu kyagamba nti tekiraga bwenkanya. Mwami Byabakama ayina kubeera referee naye ate kati naye alinga eyefudde omuzannyo era ayingidde mu kisaawe ng'agaana bannansi okukuuma akalulu kaabwe. Kyagulanyi era talemye kwogera na kutulugunyizibwa kw'abantu ab'enjawulo mu kampeyini zino. Ettemu n'okutulugunyizibwa okwatandise era okugenda maaso nga kutuusibwa ku bannayuganda abatalina musango. Awatali musango gwe bavunaanwa, ono agambye nti abantu bangi bakwatiddwa ne baggalirwa mu makomera. Bwe twogerera kati bannaffe abasukka mu 400 bakwate bali mu makomera awatali musango. N'okkozesa embwa za poliisi mu bantu abatakoze musango ne zituuka n'okubagajambula nakyo Kyagulanyi akivumiridde. Kyansonyi nnyo nti ne mwami Byabakama yavuddeyo naye teyavumiridde ekikolwa ekyo. N'okubisa abantu amasannyalaze ekirese bangi n'obulemu obw'enjawulo nakyo onagamba nti kya butemu. Bwe tuba mu kampeyini zaffe poliisi ejja n'obuuma obukubisa amasannyalaze ne bukubisa abantu abatalina musango. Mubalabye nga bakuba abakadde, mubalabye nga bakuba abaana bato. Embeera eno Kyagulanyi agyekuusiza ku mbeera y'obuyeekera, okutulugunya n'okutta abantu ebyalabwako emyaka egyayita. Twakoma kiraba mu biseera by'Abamandera nga balwanira eddembe lyabwe ng'era poliisi y'Abakabbulu ebasindirira embwa ne zibaluma. Yemulugunyiza ne ku kyabannakibiina ki NRM abakola dduyiro w'ekinnamagye ne batakwatwako kyokka nga abantu babwe bo bangi baggweredde mu makomera. Bannaffe bangi baasibibwa mu komera nga beekwasa nti baakumbanga abasirikale naye mwalabye poliisi n'amagye bwe baavuddeyo okunnyonnyola nti aba NRM bo basobola okukumba nga bwe baagala naye aba NUP tebasobola kukumba ekyo. Era onalumiriza bannaabwe okutambula n'oluseregende lw'abantu kyokka baabwe ne batulugunyizibwa nga ne mu bifo bye bakuŋŋaanira okwogera gye bali babakubirayo ekintu kyagamba kimenya amateeka. Nze mulaba Nobert Mao, mulabye Tayebwa Speaker wa Parliament, mulabye Tumukunde ne Museveni yennyini nga batambula n'olwebeya lw'abantu nga tewali abakwatako. So poliisi begamba nti ffe aba NUP tetulina kujja n'abawagizi baffe oba abawagizi baffe tebalina kutuwagira ne batugoberera oba ne batuwerekerako ekyo kyabwewussa. Kyokka nalabudde bannayuganda okuba obulindaala basobole okubuuka obulumbaganyi obuyinza okubatuusibwako mu kiseera kino. Tumanyi n'okumanya nti Mwai Museveni ateekateeka kusaawo kafyu. Tewali COVID, talina kyekwasa ne baagala kusaawo kafyu okulemesa abantu okutambula, okulemesa abantu okwetaaya banoonye we babbira obululu. Asimye Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okuvayo n'ayogera ku mbeera eno n'ebitatambula bulungi mu kalulu kano era n'asaba n'abakulembeze abalala okumulabirako. So twagala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro olw'okusitula eddoboozi lye era n'okusaba abakulembeze bonna abawulirizibwa okuvangayo okwogera amazima ku lw'abantu baabwe. Embeera eno yonna okugenda mu maaso, Kyagulanyi alumiriza nti akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama abitunuulira kyamuli nga Salambwa lya Nsenke. Katonda amusabye okulekulira omulimu guno gw'agamba nti gulabika gumuyinze. Mwami Byabakama bw'aba tasobola kuteekateeka kalulu ka bwesimbu ak'amazima n'obwenkanya, Mwami Byabakama tumusaba alekulire wabeewo akulira akakiiko k'ebyokulonda atalina kyekubira kubanga yalagidde ddala nti alina kyekubira. Wadde byonna byogeddwa
ne gye buli kati abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bakyagenda mu maaso n'okkubwamu omukka ogubalagala wadde nga babeera bamulindidde ku mabbali g'ekkubo okumuwubirako nga n'abakuŋŋaanidde mu bisaawe gy'aba agenda okkuba enkuŋŋaana ze naye babalumbayo. Jennifer Kabaale agafeeyo ku Spark TV.